Tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era etutobudde obusinga ensonga ya human rights eddembe ly'obuntu. Bo ng'amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu, naye era tubadde ng'abo abasomera ne kibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu, naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi libakaanira ery'okwegadanga, naye ng'eddembe ly'obuntu lirina okubeera obulamu bw'abantu, okugeza turaisinze complaint yaffe oba okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu, amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi, ne kirabika nga ababeera abapatina be mu kunyigiriza abantu.
Yet you are supposed to be a commander at that particular front. That's why for me when they ask me what I get to so we are saying, look here, all of you, please, do what is required. Kola byotekeddwa kwala ekifo kikwaniriza obeka ekifo kikukwanira tegeera kikukwanira ekifo kyokukwanira so si kwe kukyekwaniriza nzikiriza talk about sex bw'abadde Give me my heart, I you believe we shall overcome someday. Give me my heart, I say that we will go, we shall go someday. We'll go, give me my heart, I say that we'll go someday. Never surrender.